Alright. Ejjo saabaddeko ku Lwokusatu. Ni maama omuliro gwo nga mutono. Bw'enaazikira nga tukomaawo. Buli Lwokusatu nabeeranga live ku page yange Tamale emirundi JR. Ne mbebaza abalaba pulogulaamu yange gye nkolera ku page yange. Naye nsooka obbajjukiza nti Kaye Wisdom agenda kubeera e London omwezi ogujja nga promoter Rickmond yamutwala. So agenda kubeera omwezi ogujja agenda kubeera e London Kaye Wisdom omwezi ogujja. So nenkubira baganda bange omulanga ebintu byange byonna Kaye mubimuwe omwezi ogujja. Kaye Wisdom ali London awo. Promoter Rick yamutwala. So bannaffe batugoberera kuva mawanga agenjawulo awo mugende Kaye mumwaniriza agenda beerayo nga 31 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Ekyokubiri essimu yange waliwo abampeereza essimu yange iPhone. Twagala kutandika YouTube zaffe. In fact naguddewo YouTube yange. Kaye yaguddewo eyiye. Kubanga gye bujjako awo tuyinza okufuna obuzibu n'abantu nga tebakyasobola kukola ki kutukyaza. Naye bwe tubeera ne YouTube zaffe omanya nti ebintu bya struggle bijja kuyitako nga tofunye biragiro. So abaganda bange bampeereza iPhone okuva mu America nembebaza naye omusolo gwannemeredde. Abasajja kasita bawulidde nti iPhone yange ate ndi mu struggle ne bagiteekako omusolo gwa 1.6. So nenfunawo $60,000 njagala okuva ku live eno ng'emiliyoni njefunye. Myende nzijeyo iPhone eyo egenda okunyambako egenda in fact okutuyambako kulama nti ebintu byaffe bya struggle bino programu zaffe ng'egye twaguddeyo YouTube ezaffe tukozesa amasimu gaffe okulaba nti obubaka buno bubatuukako baganda baffe abaali ebweru w'eggwanga because gye tuddakawo baganda baffe abadde batukyaza bayinza obutasobola ng'ebya Uganda w'obimanyi. So njagala okuva wano ng'emiliyoni yonjefunye. That's little money. Those are roughly $200. So tugende tujjeyo essimu yaffe ku URA si yange yaffe kubanga obubaka bwe tuba tuteeka ku mitimbagano buba bukola ki buba butuyamba. So omusolo gwe bagitaddeko gwabadde gwa 1.6 nenegoba nabo nebagaba n'essimu tasobola kusasula 1.6 ne baŋŋamba nja kusasula omusolo gwa 1.6 okulaba nti iPhone ate baŋŋambye bwendwawo bajja jeguza bwendwawo okugijjayo essimu eyo bagenda kutuula bajeguze. Naye ng'emusolo guno bagutaddeko ndowooza lwa struggle omanyi kasita batunuulira wali ne bamanya nti gwe oyisaawo nnyo ebintu ebiyamba abantu bayinza okukozesa omukolo. Ndowooza mwalabye emmotoka ya Principal Bobi Wine bagiteekako omusolo ndowooza nabo bagenza okulaba nga ate kibaswaza ate ne bakola ki. So manyi nti bwe nnaava ku live eno emiliyoni nja kuba gifunye $200 esosente nti ebintu bitono ebyo. Kabinenti eyalondeddwa Mwami Museveni n'okwata Nabbanja eyali omukubi w'ebikopo akwata emizindaalo Kakomero n'omuwa obwa Prime Minister. Omanyi nina omuntu gwe nagambye nti abasajja bano beetegekera kwewamba. Bwe baba tebeetegekera kwewamba baagala batuuke $350. Yes, $350 muziteeke ku simu yange 070964015 nga bwe tugenda maaso tugende tujjeyo essimu eri. So gwe musolo gwe 1.6 gwe bagitaddeko naye enkaaga zonzi yina. So tulabe nti tebagyetunza. So abasajja bano nabagambye luli nali ŋŋamba Kaye ne mugamba nti Kaye abasajja bano baba tebateesa kwewamba bateesa musikaddako kuba musikaddako bakimanyi ali unpopular. Tosobola kwata Nabbanja ow'Ekakumiro Nabbanja nga tamanyi na kumanya bwa Prime Minister. Ebifo ebisinga amaanyi mu Uganda bwe bwa President ne kuddako Prime Minister lead of government business. Ekifo ekyo kyamaanyi nnyo nti business za government leader yaba lead of government business. Kakati Nabbanja ow'Ekakumiro ne mumuleeta nga akulubuse najja abanga ye Prime Minister
ekifo ekyo okwongera okukimalamu amaanyi bano abasajja tebakyayagala kifo kirimu maanyi bateesa kwewamba bateesa basika n'okwata ekifo ky'obwa prime minister eggwanga ssente mwe ziri n'oleeta omuntu atamanyina rules and procedures nabbanja mobiliza ekakumiro gundi bino ebintu si byakuzanya bino ebifo bye bateeka mu constitution baganda bano si byakuzanya mwami Museveni bino ebifo si bibyo byakuzanyiramu nti ojja kutuuka olabe nti mobilize ekakumiro kati yaba prime minister nabbanja nabadde nkyali awo nga nkyakutte ku ttama ne baŋŋamba nti Jessica alupo Jessica bamukubidde essimu ng'atwala nabiwata mu Northern Uganda ne bagasooka osuula ebiwata by'otwala alupo gwe vice president bannange ensi eno si yakuzanyiramu nti okutta alupo ne nabbanja the prime minister wa Uganda mama Kadaga alipotinga wa nabbanja lwaki mujoga mama bwe muti ne mukwata Moses ali ekyemisana ku ssaawa 4 kwajibuddako abayebase ali mu ofisi yemu ne nabbanja ne Moses bali wakati wa mama Kadaga lwaki mujoze eggwanga lino ne banensi ekoma ku mmwe nabbanja agenda okutwala obudde ng'akyasoma lipooti senkadde n'ogamba nti ekya prime minister kyalimu Mbabazi simwagala Honorable Mbabazi naye nzikiriza nti mugezi he has ideas ng'eggwanga liri mu batu g'ebizibu tulina covid naye nengamba nti okay Lutahana Lugunda ayina eddwaliro mu New York a former ambassador in New York well polished nenzikiriza nti oyo omanyi mu Uganda tulina ekizibu nti abagezi mwe mulowooza be basinga okwogera kati mwabo n'obayimirizaamu nabbanja n'okwata nabbanja nabbanja ono mobilize ekakumiro n'omufula prime minister ng'eggwanga liri mu matuga aga covid kale wande tuleetedde omusawo kale gavumenti bw'eba ebuzeemu abategeera mwami Museveni wandigenze mu mabanka n'ojjayo abakyala bamanager n'ogajanga obeere prime minister banne bino byakuzanyiramu eggwanga lyakuzanyiramu tunabatirawo nga n'ekiro ekikazi ekiwemuza ekimbi nga nakyo mukireese nabbanja olwakyadde mu mawanga amalala nti Katikkiro wa Uganda ye nabbanja gunde mundeetere kyennwa Moses ali ekyemisana kirya ku ssaawa 4 n'amala ne yeebaka mama Kadaga n'olemu omuwa obwa prime minister abadde ahandolinga palamenti kati ripoti ba minister baziwandika wa nabbanja mama mumuzikoze bubi bane eggwanga nga lifudde bane abagezi babuze mu miliyoni 4 mobilize w'ekakumiro alupo Jessica alupo gwe baakubidde essimu nga Jessica linnya baasi eddako gwe vice president bano abasajja buli kifo bagenda kimalamu amaanyi eyo cabinet oyinza ogisomera abantu leader of kati business kyegenda okubeeraawo nga nabbanja ye prime minister business ki kati eyo leader of mwami Kyagulanyi tutaase eggwanga lino
kwata mwami Mpuuga omugyeko obwa leader of opposition agende yaba prime minister tutaase mwami Kyagulanyi tuyambe. Nabagambye essimu yange iPhone gye mwampeereza okutandika program ya ku YouTube bagitaddeko omusolo gwa 1.6. Nembagamba nina emitwalo nkaaga njagala okuva ku live eno nga $250 nze funye. Muziteeke ku 0709640551. Kyekiragiro kye nagambye aba URA nti ffe abali mu struggle mutunyigiriza naye njagala balaga nti struggle gye tulimu y'abantu. Essimu eyegenda kutuya twaguddewo YouTube zaffe kubanga gye bujja tuyinza obutafuna mukisa kwogerera ku z'abalala. Kati kyendaba bwajja kubaawo censorship ey'amaanyi naye wano wookwata essimu yo n'oteekayo ku YouTube y'ensi ebiraba. Ninga Nabbanja ye Prime Minister wa Uganda olwo ali Kenya ametenzewo Uhuru Kenyatta. That yes, Madam Nabbanja, how are you? I'm a mobilizer at Kakumiro. Jasiti alupo ne mumuteka nze kyasinza okunuma kumuteka waggulu wa mama Kadaga. Mama mumutadde mu office ye ne Moses Ali Jeno Moses Ali ekyemisana bakimukusawanya oluddako abayebasi. N'ebino ebifu mu constitution babikolanga byakuzanyiramu ng'ensi tuli mu covid akubi pin the number enamba esagala etumaleko mirembe eri 070964015 ye namba. Malojji wandiika wano anyi wayinza okubaawo awandiika eyiye yiyo tamala emirundi gye alangi bateereddeku eyo. Njagala kujjayo simu yange olwale essimu yaffe gye nnyenda okukozesa okukola mwajingulira ab'omu America miliyoni 5 omusolo URA bwe yategedde nti yaffe negenda egiteekako omusolo gwa 1.6 era abandabye ku office za URA ejjo nabadde nfunyiza saati nembagamba nti kale struggle y'abantu genda balaga nti sente nzifunira wano tujejjeyo. Njagala nnyo abasajja bano mbaswaze nga sente nzibawadde tebasobola butagireeta. So what have I been saying? Nabbanja musinga covid yatukuba ye prime minister gwe muleese mobilize Kakumiro. Moses Ali second deputy prime minister yebaka ku ssaawa 4 oluddako yabata kyakola ki. Jessica Alupo gwe bakubidde essimu ng'ali Kalamojja ne nga suula ebiwata linnya baasi eddako gwe vice president. Bannayuganda bannange gye tulaga weetaaga kusabira kubanga eggwanga liweddemu abantu ne tuga tuli emiliyoni 4. Kale mwami Museveni ab'okulondako we baba bakubuze dda wano mu Nuupu kwata mwami Sseggona muwe obwa prime minister. Ekyo ekifo si kyakuzanyiramu si kyakunyweramu mwenge si kyakuyigiramu. Mwami Museveni atukoze ekizibu nti ebifo ebyenkizo byakuzanyiramu bya NRM bamobiliza abantu bafa mu covid. Mwambale mask covid wali wano naye n'ebyuma ebisizaamu tebiriiwo ng'akyeni twamuwa sente luli. Musooke mutubuulire bye mwakola luli n'oggulawo Namboole abantu ne bafa. Abantu bafa ebitanda by'amasimu nti alonterekerayo ekyange ne mukazi wange ng'akyeni twakuwa billions. Ministry ya health twagiwa billions ne mukati abantu ke bafe nga mbuuliraayo nga covid yeeyongedde mwaka importing gas oxygen millimeters gundi mmeka cylinders meka ze baka importing
lwaki mandato le testi lwaki abantu bwe kyabajjako sente mitwalo 15 mitwalo 18 buli omu agerazize okumukebera nga it should be for free nemwe mulowooza ensi mugenda ne mutuleetera nabbaja mumulowooza lino eggwanga mugenda diziika nga constitution ebifo byeyateekamu nga by'abantu bagezi bantu balina ideas gavumenti yonna ejjudde bakazi ngambo zokka nakusiba nviiri olunavaawo mbwe eggwanga liweddewo lwa covid mutukoze bubi nnyo ngambo zokka nakusiba nviiri ye cabinet eggwanga liri mu katuka covid live zino sinza azideriitinga bazijjayo kyenva nabagambye nti naleese essimu nziteeke ku YouTube bajjayo live zange mba naakamala era sibanyo baleero enaabeerayo nenkubya baganda bange abali mu struggle mu America ne bampeereza essimu bagitaddeko omusolo gwa 1.6 nenoonya emitwalo 6 njagala miliyoni nga nva wano those are $200 live zino tuziteeke ku YouTube yaffe neeka ye yakoze kubanga bwe tunadda mu byokwegayirira abantu tetujja kumalako so live zino bazideriitingayo kuba ensi kati weetuuse nga Alupo ye vice president Alupo nokwata Moses ali eyebaka kusawanya n'omwongera ekifo ng'abaana bali wano basomye mwami Museveni otukoze bubi nnyo n'okomyawo akyeni nga covid yamulemye ebitanda biriwo byeyagula leero wenjogerera abantu baffe mulago amalwaliro ga gavumenti gajjudde you did not create capacity in private hospitals naye omusawo agema enziku ate yabuliriza covid n'abasawo bennyini beetaaga okuteekebwateekebwa abamu ogenda n'ekifuba n'essenyiga owa bulijjo nagamba nti covid abamu balwadde ba puleesha sukaali just afunyeemu akasujjasujja ne oli ne bamuga covid okukebera obukebezi covid 1 bamalayo sente za accountability ne covid yeeyongedde abantu bafa twabawe biliyoni meka Dr. Diana nene mulago tewali wadde okusijeni muguddewo nambola abantu gye babafiira lwaki tetusooka ne tuyimiriza buli kimu ne katufa obulamu bw'abantu omuntu mulwadde omukuba oti eddagala ate nga mulwadde because they cannot immunize you if you are sick kyekisa abantu abamu is already sick lwaki ate omukuba eddagala because eddagala lye babakuba akawuka kakombatingibwa nakawuka ne ona astronika gotwekuba kubanga wa ali chipu musanyo business z'abantu mulimba covid is here to stay abantu bagenda kulya covid kati bagalira mu nyumba bali eki ne abaana batuuse okuva ku masomero baddeyo nga ne motoka za government tuyine motoka za government empitirivu lwaki tezizza abaana gye balina okulaga bubasi bwa General Lweiso bwalaga wabwe yagula buno obwaba kirolo obwenaalemu lwaki temwabusindise mu taxi park abaana batalina wadde 10 nenula bumutunga kuba lisiti ya mitwalo 15 bannaffe tulagawa eggwanga bwerityo bwe lisaanyeewo naye ng'oleeta nabbaja mobilize kakumira atasobola na kugera sentensi nya eza solution y'oluzungu kubanga mwagala kwewamba kati mugenda kwewamba eyo cabinet ogireta nga tugenda kwewamba toyagala yana akubuza lwaki weewambi abagezi bonna batya bannaffe kyetuliko kikulu banne twesabire mwami Museveni nkwegayiridde taxi nosibalongo luutu taxi zaffe za bukadde 8 zituule kintu kitono nnyo social distancing and sanitizer n'Amerika yennyini gye tuwaana byeyimiridde kukuba tewali ddagala mwami Museveni talina ddulwaga andalesi nga zigalira mu nnyumba nga ngamba nti eddagala aliina there is no drug
Economy tutayabwerera abantu bagenda kufa abantu baavu mu Uganda twakatandika okukola mbwe ate tuddeyo ku covid atagenda kuggwawo nkya neno obuzoyo wa ministry masiki ze mugabira abantu ezobode singa Kampala eyina masiki za bwerere ebilioni mekeza masiki ne mukola wano ki factory cha sanitizers ekyamagola naye abalemi okugaba mutunde kusetezo omuyi w'omusolo nga president yenyini atuganda atandisa factory ya sanitizer mutujoze nnyo mulimba no twaiza tuleetera Nabbanja twaiza tuleetera Alupo mu kiseera kya disaster nga kino gete professor nze ekifo ekyo ekya prime minister kyadde kyagala musawo neno leta Nabbanja mama Kadaga awandikira report na mama nagamba mama nenkugamba mama Kadaga nenkugamba mama nge nkwagala nnyo nenkwa mama nina office akafo katini tusobola okenyigamu abantu babiri n'okwata emmeza n'ogiteeka wali nange nembeera naye toyinza kuwandikira Nabbanja report si mama leka naawe mama lwaki otukaabya amaziga manne mama banamala kunya ku mutwe osooka otegere nti bakyakwagala omuntu abadde sipiika w'eggwanga oyina solutions ohandolinze parliament nedda bino si bya emotion abantu bafa wano tuli mu kutaasa bulamu mwambale masiki ye yange eriwa bannange covid emungi n'obujanjabi butono abantu kati bakuba masimu ekitanda ekyo mukintegekere ne mukyala wange naye okuzimbawo n'ogamba nti mu kutwala Kadaga baba bakozesa bilioni meka we should now be building referrals n'ekiruddu gye bajjanjabira accident kati aba accident bavako tuli mu covid abafa pressure kati tokyajoogerako sukaali tokyajoogerako diabetes tokyajoogerako abo bonna bagenda kufa tetuli prepared ne cabinet nze nategedde mwami Museveni cabinet bwaba inamba minister bebalebika basatu abasigadde baabana bakona mikwano n'ogamba nti tumwebaze ye minister wa agriculture nga tumwebaze n'emiraaji manyiddewa nenga ventinale med tumwebaze yali maddi gwe mufudde minister wa agriculture tell me mumujja kugira ekagwe kino ekisimu nakyo balabika baagala nakyo kukigira toyinza kuwa cabinet eyo bantu ey'okwewamba obwewambi mwami Museveni ente zo nga temuzisiba ne takisi zaffe ezalongo luutu miliyoni 8 zitudde tunaalya ki bannaffe tulyewa tunalya bisubi na middo abantu bagenda kulya ki ku mbeera y'obwavu gye mulabirako ddala sitwago grade 5 abantu batambuza bigere ababodaboda abo bo tebakyalina mirimu ne tetulina ddagala we don't have medicine mutukoze bubi nnyo bannaffe toyinza leeta ono omukyala w'ekakumiro mu kiseera nga kino toyinza kutuleetera Alupo Jessica naffe ensi ya dobonkanye enamba nagibawadde eri 070 9640 151 banne nagitaddeko weeri mu comments bagenda kwewamba bano ndaba okwewamba kwa Chief Justice Nos Speaker Nos Vice President Nos Deputy Governor Nos Deputy IGP Nos gundi ndaba okwewamba oba namwe mukulaba kasita balese Nabbanja navudde ku mwami Museveni nategedde mwami Museveni ensi yagivaako kaleete abamusinza abatamugamba nti baminisita bagenda kuwandika brief eri Nabbanja ina solution siti Nabbanja ono mobilize ekakumiro tunaba tulyawo nga full figure na yazze tetukyalina banneekye tuzza twesabire nenge nsi n'ensi efa covid nakomyawo akyeri
atagulayo wadde omufaliso ebitanda ne biggwawo abanaku kakati ate ekiri mu private wo nze bannange twekuume beereewo mukome okwenjeera covid asigadde kuffe bannansi abantu bafa Lukwago yatugamba wano we tuli tugenda kufa nga yeyo gentaddeyo yeyo yes that is the number tugenda kufa neno tunuulira ensi nga bakuleetera nabbanja ebifo biri bisatu ebisinga amaanyi mu Uganda minister wa finance oyo asooka abantu bakimanyi nti Museveni ate minister wa finance yabo Oluganda bakona Muhanga ono muganda wa Ndulu Mwenda mbuye minister simanya wa health esookerwako Muhanga eyatunda ettaka lya UBC ebbilioni 5 nagati yatunda mbuzi negundi lwaki mutujoga bwe muti ensi lwaki mujijoga okutuukawo Muhanga Maguleti abantu bagenda kufa kyatuliko kikulu twesabire n'omululuuza muddeyo ku ttale muli omuddo ng'embuzi musobole okusima tukaweevu eno ne abakulu ne babeera mu kabineti ne banwa emyenge nojooleetera abaana babanno nabbanja mu kiseera kino nti ye prime minister ntya n'okukibulira bakwano bange Abannakenya atayina wadde history ya medicine essaawa zino tubadde twetaaga musawo abeere mu prime minister's office omwo ne Moses ali eyebaka ku ssaawa 4 ye yasigaddewo emmotoka longo luutu ozaagazaaki ne Abannayuganda baavu natuuse ku URA nendaba ebintu by'abantu bye basibye olw'omusolo ne mugamba kati gwe okutta akuumako akasooli okataddeko omusolo lwaki omuntu tasooka n'akola naye gwe tuwa gwe gutuyamba kinga mulaga ejjudde amalwaliro ga gavumenti gonna gajjudde Afrozinika gwe tuliko oba nika yawe eno bannange Uganda etutamye olw'ababbi n'abali b'enguzi era nalabyeyo oli mbu kabineti egenda kukola ne mubuuza nga Ddi lwe yali ekoze mwami Museveni yabavaako apanishinga Region zitaamuwa kalulu nogamba nti Mayiroland ogenda jijjawo mbu gwe tekulabikira bulungi nga bapulezidenti okuva ku Muteesa ettaka lya Buganda balireseewo Abaganda netteka mwagala muli tujjeko ti gwe Mayiroland tekulabikira bulungi kubanga liizi ze bakuwa zikulemye okusasula Buganda babajja ssente empitirivu naye nga Muteesa yabirekawo Obote n'abirekawo n'Amini kakati sebo balandi road bo bafuuke balefeji mu nsi yaabwe mwankole ng'ekibbattaka tekiriyo ente zo nga teziyimirira lwaki takisi zaffe kuba naffe Abaganda takisi zaffe z'ente zaffe lwaki ezaffe zo ziyimirira ffenna n'ente ziyimirire n'ebimotoka bitisse ente bireeta Kampala banne tunayogera ng'abali ebukoddomiti olwatta omwami nalumanya lwaki tewayogera ensi egende yeesaawo yeeri olujjo tweri erukuta ku kintu ekitagenda kuvaawo bannaffe kati yuyo yaleese mbugo bakwata nga tayambadde masiki ezo ssente bannaffe kyetuliko kikulu tutudde ku nkato Alupo ntya n'okukiisa Mukama nti Alupo ye vice president ebifo byonna babimazeemu amaanyi abalimu abeewaabwe bokka nze nategedde bwa Museveni alabika alina kabineti nga 3 eno ndowooza oba byansobedde oba mwabagirabye omukubi w'enduulu ekakumiro ye prime minister maama namugamba maama Kadaga namugamba maama vaayo banne maama lwaki naawe otukaabya amaziga lemerayo nigwa maama nina woofiisi nigwa maama nja kuzimbira palamenti otuule omwo nene bakuwa eya East Africa kati maama Kadaga sebo alina kutaasa ntale Bujumbura alina kutaasa ntale Sudani nti abadinka beekubye maama kati minister wa East Africa omutali wadde ekikubye omuli empapula
nga Honorable Nankabirwa ye bamuli wadinze ku minerals amafuta gonna gagene minerals zize mutukoze bubi nnyo temuyinza kuleeta nabbanja n'alupo mu kiseera kino saggona lwaki tutuyamba n'ogenda n'ofuuka prime minister mwami Kyagulanyi tutaase mpuuga agende at least gundi asigalewo n'oweekawo empesa eggirinya prime leader of government business kati business kyeyo mbwagenza asinkanya Kinyatta that Madam Prime Minister, how are you? I was a mobilizer in Kakumiro. I have now come to represent government. Which government business is there? Kati oyo mujewo mama Kadaga yali munga amanye ensonga n'okwata Moses ali yenna balinga abakukusa omugugu mutubonyabonyeza nnyo ate kasita genosale yadda mu North era nategedde alabika yazikuba kasita yadda eggulu n'ava ekapeeka n'abayonja toyi bajja kuba baveeyo waggulu bannange kansibulire wano sente ziriwa mbagambye njagala kuva ku live eno nga nine miliyoni emu njagala genda kuyuwala ekujjayo simu live zetukola ku Facebook bazijjayo twasazeewo nze ne Wisdom kayi tutandike YouTube zaffe zetuyinako control kubanga bwe tunakola videos nga we bazijjayo kijja kuba tekituyamba nga abastruggle naye nga mwambale masiki COVID mungi abatufuga batuvaako dda mwami Museveni ddirwe yali yekoze cabinet egenda okuyamba abantu teriyo ababe bagenda Bulaaya mwabafa kati abasibidde emirimu temuyina kyakulya abazadde tubadde twakasasula emiliyoni wana abaana b'Emakerere twakasasula sente ne kakati kifuuse amasomero gakifudde kati era n'abaana okuddayo era abazadde bagenda kusasula nenge ekintu kya COVID kitono tetuyina ddagala bwe tuba tetuyina ddagala otuggalirawo ki why do you always want to inflict pain on these ordinary people nga tukimanyi Ministry ya Health teyakola kimala kuleeta bitanda Ministry ya Health teyazimba malwaliro gamala testing ya COVID singa eri free banene bwe nayogera ensi okukutuka emiti okukutuka teri kiri kyukako ya labbi twekuume si buli ayasimula nti alina COVID naye amamotoka ge tubadde nago ga malooni nagambye maama banne tugenda kuddawa ente zo teziyimirira amata tegayimirira naye omuntu ali mu katale omukuba akakonge olw'okuba abakwatisizza ebiragiro n'osanga amabalaga bagaga nga go gakola mu nsi nga COVID nenga amabalaga bagaga gakola omantaalira Nansana omantaalira Nakulabye omantaalira Kasubi gy'okwata ebikwekweto nga wano ku nnyindo za gavumenti wano nyenze ensimu eri 070 9640 151 njagala $2 genda kujjayo iPhone abali mu America baganda baffe gye batuweereza okwata videos zino so cabinet yeyo we nagirabye ekabya amaziga naye nasanyuse nnyo Kiwanda tewafunye kifo Kiwanda mwami Museveni bwato bwali olaba asibakayiwula gwe yali naye obuwuki mwami Museveni olaba asiba kinyefunza Kiwanda kana akakazi akali kepankira ku Kyagulanyi nabagaya Kyagulanyi teyepankibwako kana akebukoma nsimbi kano kagundi gundi ono nakiwala taliimu bannaffe bagenda kwewamba bano kwa cabinet sigitegeera era bikokwewamba eno obwa speaker babutwala parliament eri wansi so talk about Mairoland ye yayina police kutaka esinga obulungi bw'obanga oyina ettaka nga tosobola developing government ekukompensatinga n'eri kukola ki
naye bano ba mwami Museveni tebaagala compensation, baagala kutwala ttaka lya Buganda ku kifuba. Compensate these people. Gavumenti ebadde bagiwaliizi nesasula, kakati tebakyalina za kusasula, baagala kuwamba. Mwankole yo tewaliyo bayandiroodi, omuntu Mwankole abeera ne faamu ya square miles 4 mumubbako nzibe. Nogamba nti ono omukyala ono ow'Emityana mbu yamuwadde minisitule ya landizi kubanga alwanirira ababbi b'ettaka. Abantu babbiddwako ettaka wano, abantu babbiddwako ettaka. Netwesobola kwogera ku Mayiroland nga buli pulezidenti yagirekawo. Bana bagenda tujja kuddawa, tugenda kuba balefe gimu nsi yaffe. Nakiwala ye yakubiddwa hands down. Mwami Kiwanda bakulazeeko anti